Ntambula ne Yesu mu kkubo ly'abalungi effunda, oyo w'amaanyi asula mu nzannyamba. Ntambula ne Yesu mu kkubo ly'abalungi effunda, oyo w'amaanyi asula mu nzannyamba. Bwe naliza ye yankimayo nange tandiwowe, wamma mpulira ndi mutya ampanirira mpulira. Ntambula ne Yesu mu kkubo Sande y'ekkumi n'emu mu budde obwa bulijjo. Tumaze ebbanga nga tukuza obudde obwa Pasika. Obudde obwa bulijjo twabufundikira nga tuyingira ku lunaku olwokusatu olw'evvu, ate ne tubufundikira lwe twakuza Sande eya Pentekooti. Obudde buno Omukama addamu okutuyita obudde obwa bulijjo tutambule ne Kristo, tulamage naye. Kristo ekitereke kyatuleetera ekyokumanya kubifa mu ggulu, ekyokumanya Katonda tetusobola bitegeera mu lunaku lumu. Emitwe gyaffe mitono nnyo byonna byonna okubikwata awamu ne tubitegeera, naye bwe tutambula ne Kristo ajja abitubikulira, ajja abitumanyisa. Bwe budde buno mwe twambalira ebyambalo ebya kiragala ebitegeeza obulamu, nti tukule tubeere n'obulamu nga ebimera ebiramu bwe bibeera ebya kiragala. Nga tukuza nno Sande eno, amasomo aga leero gatulaga obwakabaka obw'omu ggulu, ate naddala evanjiri ya leero etwoleka ti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanananga ensigo omulimi gy'aleeta n'asimba mu ttaka. Ensigo eyo omulimi ng'amaze okugisimba emera, omulimi nga yeebase nga tamalina kiri mu ttaka. Bw'atyo nno Omukama ayongera okutulaga nti obwakabaka bwa Katonda si maanyi gaffe, si maanyi ga mmere, si buyinza bwaffe okubusaasaanya, naye ffe ekyaffe okusimba ensigo. Ffe ng'omulimi bw'abeera, Omukama nno n'atuyita bw'atyo, buli omu ekigambo kyo eky'okwagala, ekigambo kyo eky'okukkiriza, obuvumu bw'oyolesa mu kukkiriza ne mu kusuubira, y'ensigo gy'osiga. Era ensigo eyo bw'egwa mu ttaka eddungi, Omukama ye agimerusa n'ebala n'ebibala. Obwakabaka nno obwa Katonda bwe butyo ne busaasaana mu nsi yonna, nti butandika ng'ensigo entono ate ne busaasaana ku lw'amaanyi ga Katonda. Ensangi zino bantu bangi abagezaako okulwanyisa okwigayirira, okulwanyisa eby'eggulu, naye ffe Omukama addamu okutugumya si maanyi gaffe agameza obwakabaka bwa Katonda. Era bwe kityo abo ne banaalwana batya, ye Omukama awa obulamu ku kigambo kye ne kibuna ensi yonna, obwakabaka obw'omu ggulu ne bukula, yamanya engeri gyabutambuzaamu, era yennyini yabuteekamu obulamu obwo ne busobola okunywera. Twesabire nnyo obwakabaka buno obwa Katonda ffenna awamu tulwanire okubugabanako, Omukama ne muffe ateekemu ensigo oyo ekule ate ereete ebibala. Era mu Vanjiri Omukama Yesu Kristo ageraageranya obwakabaka bwa Katonda ku nsigo entono nnyo eya kaladiini. Ensigo eno kabeera katono naye bwe kakula kibeera kinene. Ffe nga tusimba akakasiga akatini ke tuba tusimba bwe kanaakula, era Omukama nga bw'atwolese bulijjo obwakabaka bwe yonna yonna gye butambulidde, abantu beeyagala, abantu bafuna ekikubagizo, abatambula abatalina gye balaga bafuna obubudamu, tufuna ekisiikirize, tufuna amaka, tufuna we tubeera mu bwakabaka bwa Katonda. Newankubadde mu kutandika kaba katono naye bwe bukula ffenna tugabana ku bibala ebyo. Era Omukama kye tumusaba ku Sande eno, obwakabaka bwe bujje ffenna awamu tusobole okugabana ku birungi ebyo. Ate ekyokubiri, amasomo aga leero ne gaddamu okutulaga bitonde ki oba biki ebiri mu bwakabaka buno obw'omu ggulu, obwakabaka bwa Katonda. Essomo erisoose ne lisimba ddala nti obwakabaka buno nnyinibwo ye Katonda, ate ye Katonda akola mu bw'omuntu bwaffe bye twandigambye nti tebisoboka. Ye Katonda ow'amaanyi. Essomo ligambye nti oyo Mukama addira omuti ogukala
n'agenda ku ntobo yaagwo n'ajjako akatabi akatono, akatabi akato akatali ttabi ddene, naye akatabi ako n'akaggyako n'akatwala ku lusozi ate oluwanvu. Tukimanyi bulungi nti abalimi toyinza noonya lusozi luwanvu tetyavaako ttaka ddungi, teronoonya ebikko kuba bibeeramu amazzi naye Omukama ajja akati akatono akatabi waggulu ku muti n'akatwala ku lusozi ate ne kabala ebibala bingi. Kino era Omukama katiza nja kukikola ate nakikola nadda. Era mu Yesu Kristo tulaba ng'obwakabaka bwa Katonda abusimbidde ddala ku lusozi oluwanvu mu Yerusaalemu ku Kalivaliyo. Era mu Kristo ne tufuna ebibala ebingi. Ti Omukama ono nga Ezeekeri bw'akkaatiriza ye Mukama ow'amaanyi akola ffe bye tulowooza nti tebisoboka. Akkaatiriza addira omuti ogubadde omulamu ogwa kiragala n'agukaza ne guvaamu obulamu, ate n'addira omuti omukalu ogutalina bulamu n'aguwa obulamu, n'addira emiti egya wansi egitalina bwe giri n'agifuula emiti egy'amaanyi, n'emiti egy'amaanyi n'agifuula emiti egya wansi. ng'Omukama ayongera otugumya newankubadde mukadde kano tulinga abatuuse mu lockdown ey'okubiri, tweraliikirira ani agenda otununula, ani agenda otuyamba. Ffe tugume nno kubanga ono Omukama gwe tugoberera w'amaanyi. Abo abeekuzizza abalidde ssente z'omuwi w'omusolo abali mu kutta abantu ajja bajjayo abateeke ku ttaka. Ate n'abo abali wansi abali mu kunyigirizibwa abatalina we bali abo abamwesiga ajja bajja mu buteeyinza bwabwe, agenda bajja mu bunaku bwabwe abayambuse abatuuse waggulu. Yoyo Omukama gwe tusinza. Ensangi zino baganda baffe bangi abalwadde abali ku bitanda, oluusi twebuuza ani agenda okuyamba, bagenda kugyawo eddagala okubona, bagenda kukola batya. Omukama addamu era okutugumya abatalina bulamu, abo abalwadde ajja bazaamu obulamu. Ate n'abo abalowooza nti bakitalo, abo abatuulidde eddagala ly'omuntu wa wansi, Omukama Katonda oyo akola eby'amaanyi asobola kubalwaza, ate bano abatalina ddagala n'abasaamu obulamu. Y'Omukama nno yoyo nannyini bwakabaka obw'omuggulu. Ffenna bwe tulina okwesiga nga tukuza Sande ntuddemu tumusabe ebyo ffe bye tulowooza nti bizibu abitukolere, atukyusize embeera enenzibu ate atuteerebwa embeera ey'essanyu, embeera esanyusa. Essomo eryokubiri ate lyo ne lisimba ku ffe abali mu bwakabaka bwa Katonda, abantu ffe Omukama be yeerondera, abo abamukkiriza nti mu bwakabaka buno obwa Katonda tulina omulamwa gumu, tulina ekigendererwa kimu, kusanyusa Katonda. Mu mibiri gyaffe Omukama tumusanyusa mu kukkiriza. Bwe tutyo nno Sande neddamu tuyita mu byonna bye tukola tukolerere okusanyusa Katonda. Tujjukire Katonda okumusanyusa si kugenda ku Kereziya, si kuwa kimu kya 10, si kuwa kirabo. Kati abantu abamu obulamu bwabwe babadde nga babutambuza bulijjo, bakola byonna byonna bye baagala nga bamanyi kasita ku Sande ejja kusoma, kasita mpa ekimu eky'ekkumi, kasita mpa ebirabo, ne balowooza nti ebyo bisanyusa Katonda. Nedda, Omukama addamu okutuyita bana tukole ebimusanyusa. Mu bisanyusa Katonda, Pawulo omutume addamu okutulaga nti ffe ffennyini tuli nnyumba ya Katonda, era ffe ffennyini tuweereze bulijjo ekitambiro ekisanyusa Omukama. Ti newankubadde tetusobola kgenda ku masinzizo okwetaba mu kitambiro kya misa, naye ffe ffennyini twetegeke. Lockdown eyaggwa twatebanga misa ku TV, oluusi ku radio, oluusi ku Facebook, oluusi ku YouTube, nga misa zino tuzibeeramu nga tuzigoberera bulungi. Naye abantu abamu nga kyewuunyisa, oli asooka fumba kacyayi, oli asooka fumba kyanca n'atula ku TV agoberere misa nga bw'alya. Oluusi okuyigiriza ne kugwa namugambye biwedde, kati ebiddako tubimanyi. Omukama ng'atuyita okumusanyusa, okumuweereza ekitambiro ekimusanyusa. Kadde kano tuddemu tukakozese. Sande weeba etuuse, olunaku lwa Mukama tuluseemu ekitiibwa. Kiba kirungi ng'amaka mutandike n'essaala, mutandike n'ekisinde ng'amaka, musomere wamu essaala. Bwe mumala mwegatte mu misa, awo mugende munywe ekyayi. Ate mu misa mwambale bulungi, mwewombeeke. Bwe kuba kuliza kigambo kya Katonda mukiwulirize bulungi, kwe kusanyusa Katonda.
ekyokubiri bwe tuba bakusanyusa Katonda baneeta okkiriza Sande kuyitako na lunaku lulala nga towulidde kigambo kya Katonda. Bayibuli muzijjeyo muzisome osome. Mukama leero atugamba ki? Amaka gaffe galina obbaamu ekitabo ky'Omukristo. Kijjeeyo obikule. Sande yaleero erimuki soma ekigambo kya Katonda. Bwe tumanya Katonda tujja kumusanyusa nga tukola n'ebyo byatusaba okukola. Ate ekyokusatu mu kusanyusa Katonda Omukama atuyita tumuweereze. Mirundi mingi Omukama tulowooza tumuweereza nga tukola pulojekiti ku masinzizo, nga tukola emirimu egitali gimu. Oluusi tuyimba mu kwaya, ebiseera ebirala tuyambako abantu okutuula, ebiseera ebirala tulongoosa Kerese. Tuga nti Omukama tumuweereza bwe tutyo, kati amasinzizo gaggaddwawo tugenda muweereza tutya? Kristo yennyini atujjukiza nga atugamba buli lwokola ekintu eri omuntu omulala, oyo atalina bw'ali oba okikoze ku nze, bw'oweereza oli oba oweereza nze. Nga tugamba nno okuweereza Omukama tusobole okumusanyusa, tutandikire ku baganda baffe, tutandikire ku baliraanwa baffe abatalina kibalya, abatalina kyakunywa, tubadduukirire. Awo tujja kuba tuweereza Omukama. Ate ekirala ekyokusanyusa Omukama, tutendereze Omukama. Bannange temutya ku Sande, muteekeko muyimbe ekitiibwa ng'amaka, mutende ebikulu Omukama by'abakoledde, mutuulengo nga awaka muwe obujulizi mu maka gammwe nti Omukama yankoledde kino, Omukama yankolera kino. Omukama tumutendereze, bwe tutyo tujja sobola okumusanyusa. Tuleme kwesibaga nti amasinzizo magale, naye tukole ekyo ekituyamba okuweereza Omukama. Era essomo eryokubiri likaatiriza mu mibiri gyaffe Omukama tumuweereza era tumusanyusa mu kukkiriza, naye akadde kagenda kutuuka Omukama tumulabeko nga bw'ali, tubeere naye. Naye akadde ako nga katuuse, essomo era lizeemu otujjukiza waliyo okulamulibwa. Buli muntu ogenda kulamulibwa ku birungi n'ebibi by'okoze. Nga tukyali mu mibiri gyaffe, tusabe Omukama atuwe amaanyi twenenye ebibi byaffe, tukyawe ensobi zaffe, tugende okutuuka okumusanga amaaso ku maaso ng'ebibi bye yanditunenyeza mu twalyenenya n'atusonyiwa. Wano nno tusabire ate ne baganda baffe. Waliyo baganda baffe abali mu malwaliro bangi abatufuddeko nga tebafunye kadde kwebonereza, tebafunye kadde kwenenya. Ffe tubasabire Omukama oyo ow'ekisa era ow'amaanyi asobola okubasaasira. Kyokka naffe tukozese akadde kano twenenye ebibi byaffe. Omukama tumusabe nti ffe aboonoonyi akadde kali nga katuuse ak'okumulaba nga bw'afaanana, tumutunuulire n'amaaso gaffe nga katuuse, atusange nga tusaanidde. Ate era akadde kano tukakozese tukole ebintu ebirungi bingi, ebibi tubireke tukole ebirungi bingi. Bwe tutyo tubeere ffe ffennyini ekitambiro Omukama ky'asiima. Omukama abeere nammwe. Yesu mukuru y'abalungi